Oluvannyuma lw'oluwummula lw'olusoma olwokubiri okubanga lukubye koodi, poliisi esabye abazadde okufaayo ku baana baabwe. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituuma Lusoke ng'asinziira mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutudde Naggulu agambye nti obumenyi bw'amateeka ku baana bweyongera nnyo mu biseera eby'oluwummula. Buli baana bwe babeera mu holidays bafuna okusoomozebwa nti bakagwa ensonyi bwe batekinga advantage kubanga abaana bano abasinga baba bavudde mu bisulo. Agamba nti ebiseera ebisinga balina okukuuma abaana ate be babatuusaako ogw'obuliisamaanyi. N'abaana abasobezebwako be twaliise ba guardians, abantu abali badde balabirira abaana ate nosanga nti be basobya. Abazadde muteekemuuko amaanyi mutunuulire abaana bano. Abaana bano oluusi bw'oyogera nabo obujulizi buno obufuna. Asabye abazadde obutakuba baana nti kuba kimenya mateeka. Edda abaana babayisangamu embooko naye kati olina okukkiriza nti etteeka lyakyuka era tetwagala tukukwate otandike kutuwa excuse nti ffe kuva dda abaana bakubibwa, afande ffe nze mbadde sikimanyi nti sikirizibwa kuba mwana wange. Naye leka tugoberere etteeka. Akubiriza abantu obutakozesa baana mirimu egitasaanidde. So namala afuna accident ebibuuzo bye tukubuuza oyinza okulemwa okubiddamu. So waliwo emirimu egimu gye walirabye nti mugirekere abantu abakulu, abaana mugibajjeemu. Agamba nti abaana bye bamala okubazaako emisango abazadde baagala nnyo okutegeeragana n'abamenyi b'amateeka ekintu ekikyamu. So ekyo ekintu nakyo tekikirizibwa naye baade bagezanga oluusi batuula eyo ne bakimale nga tebanaana kutuuka ku poliisi. Naye bwe tukigwako shuwale abantu abo bonna ababa bakyetabizaamu bamenye mateeka. Lusoka alabudde abasomesa obutakwata baana kubalemeza ku ssomero singa babeera tebamazeeyo bisale. Asabye abazadde n'abaana okukolagana ne poliisi okulaba nga balwanyisa obumenyi bw'amateeka mu bitundu mwe babeera. Tukyabakubiriza nnyo making sure nti abazadde n'abaana mufune enamba zaffe za poliisi zibeera ku mitimbagano gyaffe. Yadumira poliisi y'ebyobugagga bw'omu ttaka Julius Zatusingire agamba nti abantu abakukusa ebyobugagga bw'omu ttaka beeyongedde obungi. So unity yaffe ediringa nnyo ne okulwana n'abasimagolinga. Ate smuggling yeeyongera, president bwe yateeka ban ku kutunda okuexportinga unprocessed ore. Kyokka agambye nti waliwo abafere bangi mu zzaabu era poliisi ekola buli ekisoboka okubalwanyisa. Tuba tumontaringa statistics zaffe tulabye nti ba victim oba abantu ababbiddwako sente ku bakyala kimpadde bano beeyongedde mwaka guno. Atakulekera naawe tokola ki? Tutandika so mu February twagalawo ebifo byabwe bimu ate ebikwekweto bino bigendagendera ddala mu maaso. Tusingira agambye nti bataddewo abakugu okufuuza abafere bano. Sulaiman Ntebi yakusakidde Gwino ku Lwabukedde TV.